Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Kafeera Asumani nga ndi mutuuze w'e Nakifuma Nalubabwe. Seka kyembuuza nti abasajja tetwambala nakamunda nga twambadde Iran. Barakallahu fik. Toyina kyoteekeddwa kwambala. Tegerekeka. Kina kyekikujjukiza. Tegerekeka. Hatta ne bw'oba ogenda kusinkana Allah oba tebwoba. Boto bokola ki? Just kussa mu ngoye ezo. Oli ne baaneko omudaba kamujja musibe kiri. Sikane Allah subhanahu wa ta'ala. Boto we twambala ye nyambala. Naam. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Hussein Kyerine. Nze kyembuuza seeka ihramu ezo bw'oba ozeesiba ziriko omukono nti ova ku guno ng'odda ku guno oba weesibanga bw'oba olabye. Ekirala batugambye nti bwe tumala okunaaba ng'oteekamu ihramu zo. Ku lunaku olwo lwennyini lwe tugenda ng'onaabidde waka lw'ojjooza mbalira oba wanaabaawo awalala. Ekibuuzo kirungi nnyo. Ekisooka tuzambalira ku mukono ki? Tekiriko nnyo nti gulina kuba mukono gundi konna koba oyambalidde, naye nga kyandibadde kirungi n'ova ku ddyo ng'odda ku kkono. Tekirina butawaana. Kyokubiri bwe tuba tugyambala tujja kuba bakuwamu engeri gy'ogyambalamu ereme kutega kubanga emanyi okutega. Kitegedde ate oba okugyambala bagamba n'ogaziya amagulu n'ogisiba ng'ogaziyiza amagulu. Tulina obusawo bwetutera okuba nabwo mujja bugula alhamdulillah wano weebuli naye simanyi sente zaabwo. Okagula n'okasibamu n'enywera bulungi nnyo mwe muba omukandala. Gumanyi omukandala? Teekamu ebintu byo byonna biba mu kantu ako. Biwandiiko kaadi n'essimu zo osobola okuzissaamu bulungi nnyo lwakuba leero sisobodde kujjukira kukabaleeterako kukalabako naye osibaamu ako. Kekasinga okuba akalungi ne kanyweza ki? Ne kanyweza enkutu yo ate kakuyamba okussamu neki n'ebintu byo insha Allah. Naam. Ekyokubiri ekya wanje sobola okukasiba naawe okussaamu ebintu by'omunda tekirina mutawaana. Ekyokubiri kibadde kya tuzambalira wa? Tuzambalireka nedda waka zijja kukuddugalako nga tonnaba kuvaako bw'abadde. Kati oba kuzambala kyandibadde ku kisaawe kikyategeeza nti tobisibira mu miguguujo egiyita wansi. Kitegerekeka olina kubisibira mu miguguujo egyaki? Egy'omu ngalo kubanga ebiseera ebimu era mutuuka ku kisaawe olinaga ate nze saategedde babiyisiza mu migugu egya wansi ate bimala okuyita mu migugu egya wansi oba tokyaddamu gifuna paka ng'omaze kutuuka gy'olaga. Kyo kitegeeza gulandala naye kyesusuubira nti ku kisaawe zibaawo. Kitegereka abo ekityo tujja kuba tubibategeeza ku ssaawa esembayo nsiba gye tulina okusibamu emigugu gyaffe insha Allah. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze ebibuuzo byange bisookedde ku kibuuzo kye twasoose eky'obutakwata kaviiri konna akakuli ku mubiri. Kati ndi musajja nina ekirevu. Kati kiba kitegeeza nti bwe mba nva awaka nga njolekera olugendo enviiri zonna nzisaleko n'ekirevu kyonna nkimaleko kubanga bwe naaba amaaso oba naaba feesi nja kukoona ku luviiri ng'ate wagambye tetukoona kaviiri. Ekyokubiri amazzi ga zamuzaamu gano tumaze emikolo gyonna tugenze wali
ndaba tugenda n'obucupa naffe ne twesenerako oba obucupa tubusangayo eri. Ekyokusatu egundi yaffe eno enkutu ogambye nti twegendereza omukono obutaguleka bweru. Kati nze bwe nsalawo ne ŋŋamba nti ekyokujjako guno omukono ntambule nga nguggyeko nenga nti nze kankolere eddala nga nze nezingiridde nga bwe nsoose nga sikoze mba mmenya amateeka oba tekirinaamu buzibu bwonna. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tugamba okukoona kaviiri tetegeeza kukwatako nangalo, baba bategeeza okusala kaviiri konna. Tokkirizwa kusalako nviiri, tokkirizwa kusalako nviiri kasita omala okuyingira muki mu mizizo oba kwerongoosa oba kukola ki oba tokkirizibwa. Kati ebikolebwa tonnayingira mu mizizo, kitegerekeka. Ekyokubiri oba kitegedde, barakallahu fi. Ekyokubiri ekya ihram. Ihram kibadde kya bwe tunaaba twetoloola Kaaba olwetoloolwa umra tujja baga nti ekibegabega kibe ki mukize ebweru. Ekitegedde egyo emikono begitube girina okutambula, kirina okuba bweru. Kati bwe tuba twetoloola Kaaba omulundi ogusooka bekitube kiba, kale emirundi egisigadde egya hijja egyaki tuba twebise, kino kibaawo ku mulundi gumu gwokka. Then ekyokubiri nti bwe tuba twetoloola Kaaba abaami emirundi esatu egisooka tubanga abakola ki abaddukamu. Naye wali tewajja kuba kudduka kubanga tolina ne woositulya kigere, ne tujja kuba ngaabeefuula nga abakola ki abadduka. Ekyo ekitebe kiri insha Allah. Ekyokusatu Zamzam. Waliwo ebintu bye batakkiriza mu haram kuyingira nabyo, kitegedde. Naye tujja kuba tubagamba nti ekyo tekiyingira mu haram. Era oba oyita wali kamera ziba zakulabye dda, haji ddayo genda obisuula eri, okitegedde. Kakati mu kyo wabaawo obucupa oba bubanga babuyita batya oba pulastika ag'okunywa g'obukopo gye buli bungi kunywa, osobola okunywa noyinza okwagala okubaako n'agagogoddayo nago mu woteeri, kitegedde. Waliwo obugundi bwe tujja okugula insha Allah okassaamu amazzi aga Zamzamu n'otambula nako, kitegedde. Kibanga kicupa kyambala wano n'osena amazzi go g'oyagala. Naam, tekina mutawaana insha Allah. Naam, tukomekereza abaami tudde mu bakyala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Mukibi Idi. Kibuzo kyange kigamba nti mpulidde ku edduwa gye tusaba rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wakati wa hajar aswad ne rukunul yamani. Then betutandise okwetoloola ne mpuliramu ogambidde nti osobola okubuuza muno twakwetoloola emeka. Matuga ekibadde nga omuntu ayogeredde mu swala aba muki nsobola okwogera n'ebirala ebitali ekyo nga tuli mu kwetoloola. Barakallahu fik. Nabbi yagamba tawaafu salah, okwetoloola Kaaba eba ki eba salah. Ekyenjawulo ekiriwo nti Allah yatukkiriza okwogera, Allah yakola ki yatukkiriza okwogera ne bannaffe abatuli okumpi. naye tewandyogedde okuggyako ebirungi. Ekyokubiri, ebigambo bye byandibadde bisinga obungi byandibadde mu kutendereza Allah, sikubirawo lwali. Jadde bakukkiriza okwogera naye tokubirawo ki lwali insha Allahu taala. Ekyo tekirina buzibu okubuuza ku munno tuli mu mirundi emeka
tekirina mutawaana insha allah. Empozi olinaku onzijukizaamu ebintu bingi ebiba ku Kaaba bingi. Ono ayogera kino, oli ayogera kiri. Waliwo asitula edduwa n'aleekaana, waliwo nga asaba mpola, waliwo abantu banjawulo, waliwo akulembera ogubinja rabbana atina nga bwasoma kitegedde. Waliwo abamu abaleeta adhikaari nga olusi toziwuliranga nako. Twala kyosomye, twala kyokoze ki. Bwona agamba okugoberera bali bajja kulumya omutwe. Kitegerekeka kyetukusomeseza kyoba okola ki, kyoba otwala, kyoba otambulirako. Kitegerekeka jja kusanga oli akutta ekitabo kikoma muli ya Allah albaitu baituka walharamu haramuka. Ate ffe tulabika tetukola na hijja nga tetwabisoma ebyo. Kitegedde kati tukunyonnyola si buli kyolaba wali tikyotekedde okukola era kyekituufu. Mulimu abajja mu hijja nga tebasomye na kusoma, nga n'okusoma tebakoze eki, tebasomye. Nabwe kityo tobegendereza nnyo ku nsonga eyo insha allah. Wabarakallahu fikum. Atudde ndowooza ku saidi y'abakyala. Naam ajati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shehe mbuuza, nzikirizibwa okweziyiza ensonga zaffe ez'ekyala nga ngenda ku hijja? Naam, bwolaba nti osobola okutaataganyizibwamu mu mikolo gya hijja, abakyala bakkirizibwa okukozesa kuzimu ku mpeke obulimu ku ddagala erisobola okuba nga lisembezaayo oba libaziyiza okuba nti tebagenda mu nsonga ezo okutuusa nga bamaliriza emikolo. Tekirina mutawaana insha allahu taala, kikkirizibwa. Naye nga tumaze kwebuuza ku basawo nakubuulya eddagala eriki eriyinza okuyamba ku nsonga eyo. Tutera okuba nabo oluusi okusobola omwebuuzaako ti dokita ngenda naye nkozesa eddagala ki lyolaba eddungi, baba balikubuulira. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya eryange Muwonge Jaliya, beera Ntebe. Sheyi mbadde mbuuza naddala abakyala nga ffe abagenda okutambula, abagenda okukola hijja nga tetulina baami baffe, naddala nga tetulina busobozi obugenda ffenna. Nina ekikyamu kyemba nkoze. Ekyokubiri, Sheyi bwe nkola hijja omulundi ogusukka mugumu baba bampitaani. Akola ogumu bamuyita haji, bwe nkola ogusukka mugumu mpitibwani Sheyi. Assalamu alaikum warahmatullah. Barakallahu fiki. Hijja katusooka n'ekisembye. Bw'okola hijja omulundi ogusooka bakuyita haji oba hajati. Bw'oddayo ebiri esatu baba bakuyitaani. Edda baganga nti akoze emingi gye bayita alhaji, akoze emingi mu bakyala alhajat. Tebamuyita hajat, ompita hajati lyokka ayongerako n'akakola nyingi. Ekikulu kyemulina okumanya, ekikulu si kuyita,
sikuyita bampisaani okitegeera oba bampise nkoze hijja mmeka, ekyo si kyekikulu. Ekikulu kya byonna nti Allah akkiriza ki hijjayo. Bano abantu niwe batebakuyise hajati, niwe batebakuyise haji, kijjawo okuba nti hijjayo Allah agikkiriza? Tekirina buzibu ekyo. Bakuyise haji oba hajati oba alhaji, byonna ebyo tebiina nnyo ki, tebiina kakwate konna na mikolo gya hijja bakukkirizibwa kwa hijja. Hajati oba haji atasobodde busobozi, ddala omukyala ng'alina busobozi bubwe obumutwala, tasobodde kutwala bbaawe, kitegedde, hijja ye eba ntuufu, hijja eba ki, eba ntuufu. Just kyafunamu kyekyokuba nti tasobodde kutambula na bwe tuyita mahram, tasobodde kutambula naye nga emikolo gya hijja nga jjo giba miki, giba mituufu. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Namakula Madina. Mbuuza ebintu bibiri seeka. Ekisooka olina edduwa gy'otusomere n'otugamba nti bw'oba oyingira mu mikolo osoma edduwa eyo, naye mulimu akakwakkulizo nti bw'olemererwa okomaawo w'olemerereddwa. Naye kyembuuza, bw'olemererwa mu makkati awo obalirwako umura eyo oba bala nti gwe munnaffe ekyo kivuddemu? Ekyokubiri, abaami babalaze hiraami, nkimanyi kibuuzo ekyo. Abaami babalaze hiraami batandika nazo nga tugenda. Ffe batugamba twambala ebya bulijjo. Kati engoye ze tugenda osesasudde okwambala wano zo ffe abakyala tugenda zambala ddiiro ezitukakatako okuzambala. Abakyala ffe ezaffe ze batugenda tuguze wano zitukakatwako ddi okuzambala, ez'abaami bazitandikirawo. Kikulu nnyo. Kaakati omuntu bw'aba alemereddwa emikolo gya hijja nga gigaanyi, bw'aba alemereddwa n'agamba nti Allah wonna wemba nfunidde obuzibu nenemererwa emikolo wenkoma, oba toyina kyobanjibwa, oba toyina kusala mutango, oba toyina kukola ki, hijja ogiwummuza buwummuza. Okitegeera? Kati Allah bw'ali bakuwadde obusobozi, mumpulira, bw'ali bakuwadde ki, ng'oteredde olamuse bulungi nnyo, tewali mutawaana, osobola okuddayo n'okola hijja, teba cancelled. Naye kiringa omuntu bw'otandika ibaada n'okola ki, n'olemererwa. Allah akugamba nti la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah tawaliriza mwoyo gwa muntu okujjako ekiri mu busobozi bwagwo. Kitegedde? So singa oba totaddewo kakwakkulizaako, okakatibwako okuba nti owa n'emitango, kitegerekeka, ono tawaki, tawa mutango gwonna, asobola okuleka. Naye ono kibakakatako okubanga mukola puroguramu zonna paka lwe mukakasa nti byonna bikoze eki, biweddeyo. Saudi batera okukola puroguramu eyo ti kale katugeze omuntu alwadde n'alemererwa, ambulensi zibatuusa mu bifo ebyo, kitegedde, bamutwala mu Arafa ne bamanya nti bamutuusizaayo. Mu Arafa yakoze eki, era kyekifo kyebasinga ennyo okufaako ennyo okukakasa nti haji oba hajat yatuusewa, n'abali mu malwaliro babajjayo, okitegedde, ne bamutwalako wa mu Arafa mu ambulensi ye, bwe bamala ne bamuzza mu kitanda kwali, bakakasa nti bikoze. Kati ebisigadde bimukolerwa, era nga betujja okulaba nti ekikwatagana n'ebiwaji, bw'oba tosobodde, tusobola okufuna omuntu n'akola ki, nakkubira ekiwaji, ebyokusala ne bakusalira, ebintu ebimu Allah yabikkiriza nti ebasobola obikukolera, okujjako tawaafu tebasobola gimukolera, Safa ne Marwa naye tebasobola kukola ki,
yensonga lwaki bassaawo ab'obugaali tyono alemereddwa bamuse muki mu kagaali bamwetoolooze Kaaba bamutwale ku Safa neki ne Marwa kakasente egyo emikolo agyekoledde kitegerekeka ne kati bino bebakolera bantu basobola okukolera insha allahu taala tekirina buzibu kitegedde ajati ekirala kibadde kya ihirami yaabwe bajambala ddi ihirami yaabwe okujambala bagenda kunyonyolo jambala ddi naye ngaeyo si ihirami kati engoye zammwe muzisaako ddi inshallah bajja kibanyonyola insha allahu taala naam alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akakaalo osobola okukajjako tekalina buzibu kasaka kabadde kakutukako oba okajjeeko tekalina mutawaana insha allahu taala era tolina musango kukko. Ekisoosa kibaddeku swala okwetoloola Kaaba mu bukwakkulizo bwayo tulina okuba nga tuli batukuvu anti kyekyo kyeŋŋamba tolina okuba nga olina wuzu olina okuba nga olina ki wuzu kakati wuzu eba ekuweddeko abuziba buzze tolina kusaala kubanga eswala esaalibwa alina ki aina wudu na alhamdulillah mu bufunze Saudi egenda etunulira ebizibu ebimu mu bitundu eyo munda mu muzikiti omwo bassaamu ebifo mwofunira wuzu kitegedde mwebiri kati ebage naye luli emabega nga olina kufulumamu n'otambulanga paka bwa kawempe gundi wa si kawempe n'ogendanga ku paaka eri waggulu naye kati munda bassaamu abantu ebafunira wuzu ki gye tuyita esookerwako. Alhamdulillah kati odda buzzi wali n'ofuna wuzuyo n'ogenda mu maaso ne tewali buzibu. Barakallahu fikum. Tujja kuba tukomaawo insha Allah. Totandikira wakomye oba ogiddamu kiringa bw'obadde osaala eswala wuzu neekugwako otandikira wakomye swala yonna ogiddamu. Yensonga lwaki nagambye nti bweba ekuweddeko ng'oli mutawaafu buzibu ne inshallah tejja tuggwako. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Saba Allah kkirize.